Alright, ngulamusizaako nnyo oli ku Yugi Update TV. Onaku olw'eggulu Yoweri Museveni yabadde Katakwi. Era nga bulijjo bwagenda mu maaso n'okutalaga eggwanga n'abasuubiza. Ebintu byagezaako okubasuubiza yabibasuubiza dda myaka ana emabega. Wabula ne gye buli kati bannayuganda bagenda mu maaso n'okusuubiza tebafunangako wadde ekimu ekyali kituukiridde ku bisuubizo bye. Zino batugambe nti nno abanga akola bridges. Kubanga bridges tumanyi zibakola noyita mu process ey'amaanyi okutuukirizibwa. Naye kino ekyokusuubiza okudevelopinga eggwanga kikakata ku gavumenti era gwe mulimu gwayo. Era tewali gavumenti kintu kyekola ng'eyamba munnansi. Gwe guba omulimu gwayo ebeera ku service eteekeddwa buteekwa. Nga bwe kiri munnansi okusasula omusolo eri eggwanga okusobola okulaba nga eggwanga lidevelopinga, nwe gutyo we guli ne ku gavumenti. Gavumenti bino byevaayo n'etiisatiisa mu constituency ez'enjawulo. Bwe mutalonde ali mu kibiina kya NRM candidate waffe temujja kulaakulanyizibwa mu nguudo, temujja kulaba kino, temujja kulaba kiri. Ebyo bikyamu nnyo. Oba balonze wa opposition oba balonze wa gavumenti, oba balonze ekibiina ekiri mu buyinza, teeka kikakatako gavumenti kigikwatako okubanga providing a service mu constituency ezo. Gavumenti teyina kwekubira side yemu, teyina kubeera nga yeekubidde side yemu, erina kubeera nga eri nyuto. Tebalina kunyiiga, tebalina kumera akasajja ku mutima nti constituency yeri tebaatulonda tetugenda kukolayo nguudo. Tulabye gavumenti ya Mwami Museveni ng'ekyo ekikozesa nnyo naddala mu Central Buganda, mu bitundu byonna ebya Buganda. W'okubanga tebamulonda akalulu takafunayo, agamba ebyo bitundu tagenda bikulaakulanya. Era asooka mu byalo eyo gye bamulonda mu West Luddawa, wetunula enguudo eziri mu Kampala mu Central otunula embeera gye zirimu. Naye ng'entabo eva ku ki? Tebaamulonda. Kitegeeza mmwe bagenda osembyayo kulowoozaako, kyokka nga beerabidde nti minisitule zonna naye kennyini operatingira mu Central Buganda wano. Central Buganda gwe mutima gwa Uganda. Ekyo nemba mwagala oba temwagala twali ng'eki kye kigenda kukyukamu. Kitegeeza ki? Gavumenti olina osigala ng'oli neutral, ng'oprovidinga services nga bwe kiteekeddwa okuba. Toyina kwekubira sayidi emu. Kakati olunaku olw'eggulo Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde mu Katakwi ng'agezaako okubasuubiza ensi n'eggulo. Mu bintu bye yabasuubiza ngenda kubanga mbikumenyeramenyeramu n'oluvannyuma nkuwe n'akatambi nkulage ng'agenda maaso n'okubasuubiza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV ko sinza oba ng'otuwuliriza watannatwenga kulya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Yabagambye abasuubiza ebintu wano wammanga, abasuubiza development infrastructures, okubazimbira enguudo, amakolerero. Ne mu byonna bye yabagambye yababuuzizza ekibuuzo nabadde mmanyi oba agenda babuuza kibuuzo ki Mukama Katonda. Yabagambye nti nno mmwe abayayaanira enguudo za koolaasi, mmwe abasula ku nguudo za koolaasi musobola okubeerawo ne mwebaka, ng'alinga kyategeeza nti nno koolaasi temumwetaaga, agenda bamalako emirembe n'okwebaka. Bannayuganda kye beetaaga si twetulo. Ogenda kuba obyewulirirako, yinza okulowooza nti muwaayiriza, ogenda kuba nga obyewulirirako. Agamba okubaleetera infrastructures ku developing enguudo, industrial centers. Ebyo bwe nga byakulemye emyaka 4 tosobola bikolera myaka 5, tosobola bikolera mu kisanja kino. Bannange tukkirize oba tugaane. Sooka weerabireko n'oluvannyuma onombuulira mu comment section. It is all part of our contribution number 2. Apol. Apol. So number 1, I coach. Number 2, Apol. Development. With the 2 branches. Economic infrastructure. Apollo na ikamuti routine. Translate infrastructure as foundation. Erangi na appetite na itegeuli akirono Apollo. Economic infrastructure and social infrastructure.
Era ponelo ito polona dumu ni wo koso maite ajoksina irotin teterondu muna poloto mokalao. And we are continuing, as you have heard. Do mamoni na ngaitinen ilosa yata 9. So Apple some have been achieved, others we are continuing. Apple ida oberona dumna do kitaita chie onye ibuna yata 9. But I have got a question for you. Nesidangi sa naija ina oni neta. You the people of Katakwi. Oni betokolo Katakwi kwa sa nyiset. You the people of Katakwi have a good road now, tarmac road. Eon tungalo Katakwi ite on be jaso rotini ulu eda wata igwana ne kolas. But the question is, Konyanyi said, arde jone kolas gesinata. At night, Kware. Those who are near the tarmac road, Oh, ni bereli dunya kede kolas. do you sleep there? Si lo senenda jo kolas.